Love story no jeraga jeunzikira walabye title wezichuka nga amazzi wezichuka kakati akulaga tuwulira love story agituwanga mukyala title eriko Obwenzi era eraga omukyala bwe yafumbanga Mumalya Abiri. Muve mu bino eby'abantu okwogera obwogezi nga kiringa ekitali practical. Kyenjogerako njogera ku muntu okubanga alina amaka gafumbamu tugeze ekireka n'amaka gafumbamu ebweyogerere. N'ebino enjawulo gye byongera okubeeramu nti amaka gombi gaalimu ero si y'emu. Si mwami yalina amaka abiri, omukyala yalina amaka abiri. Mwafumba. Eri abaana ab'obuwala eno love story nkwanirizaako nze Sozimo nga tunaba kugenda mu kitundu kigenda kubeera kyakubiri. Nsaba onzikirize tusooke tunoonyeeko Ronald mu love lab tulabe oba tuli ku mulamwa oba twenoonye tujje nga tugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu love story ya sister. Hello. Kale brother Ronald nawe gyebaleko. Kale sebo. Okyali mu kkubo oyiriba? Mbadde mpakeno. Okay. Gyebale leero muganda wange. Kale sebo gyebaleko kati. Kale. Ronald nze tomanyi naye erinnya lyange nze Moses. Nti erinnya lyange nze Moses. Yes sebo. Yep. Olina we dakika nga bbiri twogeremu? Sobola okwogera. Kakati Ronald, sweetheart we yansabye okukubira akasimu kano. Wange? Nti sweetheart we yansabye okukubira akasimu. Ensonga nga ziri ssatu. Ensonga esooka yaŋŋambye ngambira Ronald nti mwagaliza ekiro ekirungi. Ensonga ey'okubiri ngambira Ronald nti njagala kumujjukiza bujjukiza nga bwe mwagala ennyo. Ensonga ey'okusatu ne baŋŋamba Ronald nti nsaba akuuma obwesigwa. Ekyo kijja kwanukula ebibuuzo byange byonna kasita n'akuuma obwesigwa n'anywerera ku kigambo kye ng'omusajja kijja mwawula ku basajja abalala bonna. Eyo ye message muganda wange. Wangi? Ronald. Nti olowooza ani yantumye okukubirako? Wangi? Ani? Naye ate awo oli awo sikuwulira bulungi kati. Obadde nti message ogisubira kubaawa? Oba erinnya ogamba mami, magi. Soko pakinge twogere. Hello. Anti n'akadde kange kaggwako. Wange? Nti n'obudde bwange buweddewo nze mbadde mbuuza brother Ronald. Nti olowooza message eno ani yansabye okukubirako? Kati wali bw'obadde oyogera? Mbadde mpuyanga agamba magi nga mpuyanga agamba mami ng'ekigambo sikiwulira. Badde ngamba mami. Mami wakuzaala? Wange? Mami wakuzaala? Yes. Sebo Ronald. Wange? Ensonga zino tuziggyemu abazadde ssebo. Zino ensonga za sweetheart si za muzadde ssebo.
zino ensonga za muntu wa ku mutima Mother's Day kaje tuba tulinda ku maama oba Women's Day. Olowooza ani antumye? Mukyala wange. Oyo bw'atyo gwe njogerako ssebo. Why? Wanji? Toyina mukazi? Hello? Wanji? Toyina mukazi? Biwanvu? Ronald. Hello? Wanji? Message olowooza evudde waani? Omugagga Ronald. Ronald. Wanji? Gw'osibye ebiddako nti gw'osibye ebiddako message olowooza evudde waani? Erabika evudde w'omugagga. Omugagga Ruth. Omugagga ani? Omugagga Ruth. Erinnya ng'olijja wala Buladi. Erinnya bakukakalikako okulyogera. Ronald. Wani mukaka wange. Ruth ono ategeeza ki gy'oli? Nasooke mpakinge mukama wange ndimugotoko. Naye ekituufu kiri nti Ruth akutumidde ate ng'akwagala nnyo akusaba butamuyiwa. Wesebo. Yange mutumidde. Mugambe ntya? Mugambe nti nomunaye nga mulowoozaako. Okay. Kale muganda kankuleko kyape naye Mukama abakuuma omukwano ogunyweze. Kale nakolungi. Oweekitiibwa Ronald mumuwulidde bulungi. Ruthie, I love you so much. Sweetheart, oweekitiibwa Ruth munnange omumbejja, munnange weebale kubanga watuuka dda mu ggulu emukono. Ne twagala okubategeeza abamikwano nti yantumye bamuyita Florence. Ronald tumuwulidde nga gwayogera, ayogera Ruth, nenge yatutumye bamuyita Florence. Florence ofunye omukisa bino ebigambo bitegedde, era tukkiriza nti kati omanyi wetugwa amanyi batutwala bwe tutali priority. Oyinza bango badde oli eyo yimba akayimba ka Spice Dana nze siri regular. Kituufu toba regular, naye omuntu omulala asobola okufuula regular. So kumulala toli priority. Kati bw'oba azudde nti oyo omuntu takutwala nga priority, prioritinga Ruth yamubadde ku kido, then sinabakola ku love lab yo. Sweetheart, sinabakola ku love lab yo nga yali public. Just send the word love lab, full stop. Love lab, full stop. Togattako jja kubyonoona. Just send the word love lab. Katugende mu kitundu ekyokubiri ekya love story ya sister. Abangi, don't judge. Tosala musango naawe toli gusalirwa. Abangi, ensi erimu ebinene, ensi erimu ebyewuunyisa, ensi erimu ebitakkirizika naye nga mwebiri. Bituuka kwani? Kunze naawe. Osirise naye omanyi omutima gwo gy'oyise, omanyi obulamu bw'otambuliddemu.
tokuliriza nnyo ono avuddeyo najja okwogera kubanga ze lwakigendera kimu kyokka ensobi ze wabeerewo omuntu omu oba babiri abaziigirako. Ayina amazima ga Katonda mu bulungi ne mu bubi siri kukyawa. Sisobola kulekerawo mujjukira n'ekirala nti lwe luyimba olwamanyisa abantu. Oyogera erinnya aizo nti kisooka okujja muntu mbwongo layira. Okitegedde kitegeeza aba agattako ne Lady Grace. Wandirayira nti nonjagala kuba kati nnina obusente era wandirayira nti nonjagala kuba kati nnina kumanyi. Kati bwe yantwala mu katale omulimu gwe nafuna ng'ositula ettooke ku ffuso n'olitwala mu mudaala gw'omukyala waba akatale bavuma abo abakyala kati ate akulanga ki ng'omuleetedde ettooke anti mwalina ng'oddi kati omusaala gwe bakuwa kuwagulamu munwe gwa ttooke ani wabikolako bujo nebuuza amatooke gano agatuuka nga gajjudde ebitulituli tegobeerawo omusaala guli awo gwankalakalira wagulamu munwe gwa ttooke gwalinga gumu oba ebiri bwe liba ttone ebiri bwe liba ddene gumu kati nze saamanya najja mpagula gino egyawagulu eminene bakasitoma batuukira nze olugero lwange tenvudde wangajjudde ennaku n'okusoma kwange ze yali mukama baayita abalokose neŋŋenda kati looza nali muganda nannyo najja abantu bakubanya enduulu kati nyingira kwaya nyimba batandika oyimba mpisaamu oguloboozi kazi n'agamba stop ani oyo bonna ne banviira aizaaka naŋŋamba n'ekivubuka gwe kitotuviira essimu ya mwami wo gyesonyiwanga muganda wange kiddamu ekyo essimu ya bbaawo gyesonyiwanga sisita oba okebera yaki olimba olwo ekituufu nali nduwandiise nga luli pasono nnyo nnyo nalina omukyala nga tufunye obutakkanya twawukanye kati nemukubamu oluyimba era n'owulira original version yali esabwa nga nkoonye ku mutwe kati njimusindikira nzindikirako n'abafamire ne baŋŋamba osindikira bani omuwala wamusindikirako n'abafamire ne bafukabira baŋŋamba tusonyiwe niye ne baŋŋamba naye oluyimba lulungi lukyuse kanzaala omwana yali munene nnyo ne bankuba wuzi 12 kati tumala okuzaala maama ng'agamba omwana wange azadde bubi luto lumulumye nnyo yeetaaga okulya ennyo okuzzaamu ennyo ngenda kumuzaayo ngenda kumutwala ewaka mujjanjabe olwo ayogera ne ssenga waali n'omuko waali olwo bo nga bamanyi muntu nnyo ku mbeera gye yampisamu naye byonna bye yampisangamu nga sibyogera nze nga sibibagamba bali ng'omusajja yayimirira ku magulu ge nga sitya mmwe nga ntya Katonda eyantonda nga waliwo maama waliwo ne ssenga n'abagamba omwana owange tagenda mu baavu oba mwagala mutwale muwala wammwe nange owange nja mumutwala. Maama n'agamba ekiki n'agamba omwana wange tagenda mu kyalo. Jjukira omwana yali yalwegaana oluto mbu si lulwe naye omwana nagenda omumuzaala mu misozi ng'afaanana omusajja n'essawa ya leero ne boolaba omwana ogamba bamumwozaamu bwoza. Omwana yafaanana taata we buli kimu era olwamala okumulabako bw'ati ng'azaalirwa yagamba ono omwana wange. Mwamisozi omanyi omwami kye yakola yakwata omwana n'atambula n'agenda n'atuleka ku ddwaliro nga tampadde wadde transport ndiwe mba nsazeewo ogenda waffe mu kyalo. Transport yakwata mwana we nangugu n'avuga omwana we n'agenda. Ne batandika okwebwalira ku ddwaliro alagawa
ne ssenga n'anyiigamu awo ne mbagamba naye era sikyalina kyakkola mwanfumbiza dda tewakyali kyakuzza nina ogenda n'omwana wange nga nange banfunira booda nga ninnya booda nga ngenda nga ngoberera omusajja nasanga batuusiza dda omwana nasanga balina mumuwa glukosi kozi twalwawo ku ddwaliro nga tukyebuuza ki ekiddako jjukira ye yagenze dda agenze n'omwana nasanga bali mumuwa glukosi bamugiridde omuzigo we bali mumuwa ne glukosi batabuddemu bamuwaanywe n'agamba omaze ne wennyuloze naye mbeerawo awo olwo bamuzeeyi babirabye batandise obiraba ne mbeerawo awo ne banzijanjaba omwezi gumu bwe gwaggwako nenzirayo ewa bba wange obulamu bukyukira ddala nenzirayo kati netubeerawaawo nga bwetutambuza obulamu mpola netubeerawo naye nga tuli mu kusika muguwa nga tusika muguwa omwana n'atambula n'akula netubeerawaawo kaakati nayanguwa okulabira omwana namulabira wa mwezi gumu neŋŋamba bino nja kubifuniramu mangu olubuto olwo mbigamba ssenga nagenda nemugamba kuba ssenga yali anninaanye nemugamba omwana namulabidde nazzeemu nandwala nangamba gwe omusayi gwa nakawere tewali muntu alabira mwana ku mwezi gumu nensirika n'omwezi oguddako anaŋŋamba tugende mu famire kozi n'omusajja embeera ze tetuzitegeera nengenda mu famire kati bwe ngenda mu famire omwana ali aweza ndowooza mu myezi nga 9 netukyankalana nennoba mwamisozi nga bwe mbaga nti ebintu ebimu nja kuddako emabega naye ngenda kugezaako okufunzafunza ku sitoole kati bwe nnoba nenzira ewaka ne baŋŋamba omwana omu mu kika tebazaala mwana omu ojja kuba bano omuntu omubi obufumbo obugumiikiriza baguma biki omusajja afukwatibwamu akafansonyi najja nanona kozikola omwana we nagenda naye nze omwavu neŋŋenda naye nkomawo bwe nakomawo sadda mu family planning nezindwamu mubiri zabeeramu nezibeeramu kati omwana ali aweza omwaka gumu n'ekitundu nenfuna olubuto mwamisozi omusajja yangoba kasana mugamba nti ndi lubuto omusajja yangoba nenzira ewaffe bwe nadda ewaffe olubuto ne lundwalirira nendwala naye nga bwenkola nalwo bwe ngenda mu ddwaliro bwenkola buli kimu Mwamisozi n'abawuliriza olubuto ne lundwalirira olubuto lwali luwezezza emyezi 7 nengenda mu ddwaliro kati nga sigulanga wadde ekintu olwo nno ndi waffe nga bangamba ogenda kuzaala omwana nga tolina wadde ekintu tugenda tusaba omusajja obuyambi olwo nno ndi waffe omusajja yeefuula nga ngenda yampa emitwalo gyali 10 nga tugula ebyetaagisa naye olwokubanga nali mu kyalo ne bangamba olubuto olwasooka lwannuma bubi nina kuzaalira era mu ddwaliro eddene kati ebintu ebyo twabigula nabireka wuwe nabireka mu maka g'omusajja kozi bwe yangoba naye nga kale amazima nti kiri nti kanzireko emabega ekyasinganga okunkyankalanya n'omusajja n'okungoba zaali nga nsonga za vanira nga saagalira ddala jjukira sibinyumirwangako wadde olunaku n'olwo kuba buli bwe twabikolanga byabanga byampaka kati saanyumirwangako kati ate bwe nafunanga olubuto ate nga mukooyera ddala kati ebintu nembirekawo nenzirayo mu kyalo olwo nno yennyini yeyanvugana neetwalira kati olubuto olwaweza gyali myezi 7 olwaweza emyezi 8 n'ekitundu nambulako wiiki 2 ng'omwana takyazannya munda omwana takyazannya naye nga nkola bulungi emirimu gyange ng'omwana tazannya nga kigulumba bugulumbi bwe kiti naye nga ndya bulungi nze nga sirina bulwadde bwonna kati neŋŋamba maama nti omwana nga takyazannya sikyamuwulira neŋŋendako mu kalwaliro ne baŋŋamba mu ddwaliro eyo yennyininyini ery'omukyalo eyo
ne baŋŋamba omwana munene naye omwana omutima gukyakuba. Kaakati ne wabaako omukyala omukulu maama gwe yayogerako naye n'amugamba agende, bino abakyala bye bamenya, n'amugamba agende addire obusa butuuzeeko omuliro abusitameko, asitamemu ogwo omuliro. Omwana bw'anaaba mulamu newankubadde munene nga munafu, omwana ajja kusamba era ajja kumuwulira kozi liri ebbugumu lijja kuba limwokya, lijja kumugugumula asambe. Nga bandeetera obusa nga babutuuzaako ekisiki ky'omuliro nga neeyambula nga mbusitamako. Mwami Sozi n'abawuliza ng'omwana asamba, ng'omwana tasamba, ng'omwana tasamba. Kati bwe yagaana okusamba ng'omukyala agamba labika omwana yamufiira munda, mugende mu sikaani. Kati nga nkeera nga ngenda mu sikaani okusanga ng'omwana yafa dda wiiki 2 nga n'okweyubula yeeyubulidde munda. Dokita yagamba njagala ndabe ku Katonda gw'osinza, omwana afa lunaku lumu omuntu teyeebaka, gwe wiiki 2 omwana yakufiira munda okyali mulamu. Mwami Sozi sadda waka, banteekako buteesibisa nga nzaala omwana. Omwana namuzaala mu bitundutundu ng'omwana yeeyubula dda, ennyama emu ng'esigalayo munda. Ayinza n'okuba nga yali yafa dda wali oluto olw'ekyangira ku myezi nga 7 awo, galabika omwana oba yali yafa dda simanyi. Kaakati babigamba omusajja Mwami Sozi awo we natandikira okumanya mwami ki gwe ndi naye. Omwami yatulumba ku ddwaliro nga tuli mu woodi, n'alyoka agamba obwavu bwe wammwe, obunaku bwe wammwe, bulijjo mulina basezi, muli bali bannyama, ebbanga lye mumala nga temulya nnyama, lye lyabasiza omwana wange mulya ennyama, kale wuuyo mumutwale mumulye. Mwami Sozi omwami olwayogera ebigambo ebyo n'atambula n'agenda, omulambo teyagutwala. Jjukira ndi ku bulumi, nazadde, balina okunjoza munda bajjemu biri ebisigalira. Ye agambye omwana we twamusse kozi tulwawo okulya ennyama, kuba bo baali bagagga nga buli wiiki basobola okulya ennyama emirundi 3. Naye kati ffe nga boolaba famire ebyekyalo nga tuli baavu, nga ennyama tuyinza n'okumala emyezi 3 nga tetugikombyeko. Naye tosobola kugamba munno nti yasse omwana wo kuba kozi temulya nnyama, tuludde okulya ennyama tumulye. N'agamba wuuyo mugende mumulye. Mwami Sozi omusajja yatambula n'agenda n'atulekera omulambo mu ddwaliro. Muzeeyi ng'agenda afuna emmotoka. Kati omusajja bwe wafa ku ddwaliro n'agenda n'abigamba ab'ewaabwe nti yazadde omwana yafa dda wiiki 2. Buno obutakkanya bwe tutakkanya leka yamira ebidagala omwana n'amutta, oba si ekyo baamusse bamulye, kozi tebalya nnyama. Kati muzeeyi n'abiwulira ssezaala wange ne kimuyisa bubi nnyo. Kati waliwo anko wa sayidi oyo wa muzeeyi wa ssezaala wange, namukazi akolya anko, kozi bonna bamuyita anko, ne mwannyina ne bajja ku ddwaliro okundaba. Basanga taata aleese emmotoka ng'ataddemu omulambo gw'omwana agende baguziike. Kati n'amugamba kangende muteeke ku lusalosalo, tewali buzibu. Ate n'amugamba ate ffe tuli banyawana tetuziza, nja muteeka ku bijja byewaffe. Bano nga bawooyawooya taata, nga bamuwooyawooya taata nga akkakkana, nga bawa omulambo, nga bagutwala nga baguziika. Bwe twava mu ddwaliro n'adda buzzi waka nga banzijanjaba, nga Mwami Sozi omusajja tannyega tetwenyega. Olwo lwali oluzaalo lwange olwokubiri. Kanzira ewaka natandika obbagamba nabagamba dda njagala kusoma, singa mwandekera omwavu wange. Byali biwanvu nnyo. Kati mala okuwona myezi 2 ng'omusajja akomawo n'essenga nga banneegayirira, nga nsooka nkaluba nga ŋŋaana. Byali biwanvu naye era nga bw'omanyi abazadde era nkyalimu obuto, ne mmala ne nzikiriza ne nzirayo ew'omusajja. Kaakati ku mulundi guno mu kuddayo
namusonyiwa enzirayo kati mukuddayo ne munaddayo kakwakulizo kakutandika kukola nkoyo okubeera ewaka njagala kukola kati nga mulamu wange yeyaŋŋamba kati nga mulamu wange nga manze nja kuwa entandika nga mulamu wange ampe entandikwa bano abazadde nga bizinesi mu bagifuula yaabwe nga ntandika okukola mwami mmoze omusajja naye mwami sozi ne bwenakuyita mwami mmoze n'abawuliriza nina kojja wange kati erinnya linkwata nnyo kuba ye mmoze mwami sozi kati omusajja yatabuka yayagala nganguze bakasitoma abakazi bokka bwe bajjanga abasajja abo bankwana abo babba bange bizinesi yasasika mu myezi 2 neefa nenzikiriza ntuule ewaka kati bwe ntuula ewaka nga nfuna olubuto kati mwami sozi kyeneerabiddemu nti omusajja ajjukira nali simwagala naye nagenda okulaba nga tibina gye bijja kundaza nga nina okukkiriza mwagala mpolampola kati ntandika okufuna interest mu ye kati ntandika okufuna feelings ze naye nga nebyo byonna byonna newankubadde bibeerawo naye nga feelings zijja lwe ziba zizze kati embaga eri wano kati jjukira luli vanira nali simuteekako nnyo budde kozi nali simwagala ate babanga byampaka naye no tubizaliddemu abaana 2 mpaka tubizaliddemu abaana 2 ono omulamu n'oli eyafa kati nenzikiriza nti kati buno bwe bufumbo bwange ne bwe naakola ntya kati ntandika okupikinga interest kaakati ekintu kye nali saazuula era kye nali simanyi jjukira yali omusajja wange yasooka era nga ye musajja yekka gwe mmanyi kati ntandika okufuna feelings nange ng'omukazi naye ng'omusajja tukikola bwalumu kozi akola safaari tabeerawo tukikola bwalumu naye bw'otandika okufiiringa omuntu bwe ntandika okufuna feelings ze natandika nga okukiwa obudde naye ng'ate ye muntu atamanyi kuteekateeka muntu kati obuzibu bwe namusangamu bwali bumu nti jjukira yagenda okujja oba ze zali embeera ze oba butamanya mukwano simanyi badna nga bawuliriza munansonyiwa okwogera kino naye kale yewali eggumba ly'ebyabaawo mu maaso byengenda okwogera kaakati nga ye agenda okujja nga oleda ali mu feelingi kati agenda okutuukako jjukira foluza abakazi tuba n'ebistress zaffe tuba tulina ebyatunyeziza ebyatukyankalanyiza emirimu gy'awaka nga bwemugitegeera oluusi tuliko n'abaana olwo nina omwana ate ndi lubuto kozi nayangu okufuna olubuto nali maze okufiirwa nayangu amangu okufuna olubuto lw'omwana ono omulala owokubiri naye nga yewokusatu kozi oli yali yaffa kati mumubala kuba waali mulamu kati nga tatwala budde like kumpa time ye wagira ayagalira kyekyo kola kyayagala ate nga ye muntu amala ekyo n'ataddamu kati netandika nga okufiiringa pain okubeera n'omuntu kwegamba ye nakitwala nga ekitalina makulu oba nkyogere ntya kansuubira wano tewali nnyo mwana muto nti ngenda kuba mpemudde naye ngenda gezaako like obisabikako nti ye muntu eyandekanga mu feeling nti nze feeling zange zigenda okujja ate nga ye yamaliriza dda ate nga ye muntu ataddamu nti anaddamu kati netandika okugenda nga buli kibeerawo ekyo ekikola bwe mbeera naye mu mukwano nfuna pain omugongo ne mundira kati nga mbeera nfuna pain nga nze nsigala mu bulumi buli nga ate obwagazi bwange ate nga buli ku hayi nnyo njagala nnyo ate nga ye tayagalirako ddala olwo yamaze taddamu nga ye muntu akikola kati nga ajja kumala ennaku endala 3 nnyo oba 5 nga takizeemu ate sigambe bano bemuwulira abantu mbu bakikola emirundi nga3 nga program zenzija mpulira mbu lawundi 3 simanyi 4 oba 5 ako kamu kakoze kekamala keeko nga ye takulumirirwa gwe nti oba osigadde olumu oba okola otya kwegamba nesifunira ddala nessanyu lye nali nzikiriza nti ntandise okumufiiringa mu feeling kati at least kantandika okufuna ku ssanyu mwami sozi essanyu saalifuna omusajja nga ye bw'akola ebibye n'amala kiwedde waaliddiramu
kwegamba gwejjukira wano abwajjidde azzeyo ali mu feeling gw'obwagazi bwe bwakunoonya akuteeke mu feeling yamaze olwo kiwedde taliddamu kwega n'osigala nga mu bulumi n'osigala nga mu feeling n'osigala nga ng'olumwa n'ennumwa kati olunaku lwali lumu awo mba nziruse kati n'ennumwa kati ekiseera kyatuuka omugongo ne ntandika ddala okunnumiranga ddala nga sikyasobola kutuula wadde okukutama nendiranga zinnuma nnyo nga bwenkola naye vanira nga omugongo gunnuma nnyo ate nga nsigala ndi mu feeling eri ku hayi nnyo nga mbeera ku hayi nga nyinza n'okulya omuntu nze obulumi bwe mba mpulira naye nga tasobola kuddamu wadde eddakiika emu bweti kati omugongo bwe gwannumanga ennyo nga nina okugenda mu ddwaliro kasi negenda mu ddwaliro bwe nagenda mu ddwaliro ne banzijjako omusaayi dokita n'ambuuza biva ku kiiko nze simanyi kati ng'alina empeke zampa ndowooza ye yakizuula ng'alina empeke zampa n'empiso gyankuba kati nemba nga mwamisozi n'abawuliriza omugongo gwannuma nga nendira nga nfuka wentudde nga sobola nakusituka kwetwala mu kiyigo oba okusitama oba okukutama nga nfuuka mulamba awo bwentyo naye kibaawo buli wetugenda butukola vanira bututundula vanira naye after like 2 days 3 days obulumi bulinze bwe mba nsigadde nabwo ate bukuyetingawo obulumi obulala muli munda munze kati simanyi kati nengenda nga mu ddwaliro nga leero bampa empeke nga nzikakkana ne bampa empeke nga nzikakkana kaakati mpaka dokita lumu lwe yaŋŋamba nti naye tolinayo omuntu mukulu gwe weesiga ojje naye mu ddwaliro kati jjukira omusajja ali tabeerawo nga mpa buwi ssente nengenda mu ddwaliro naŋŋamba ojje ne bbaawo kati ko lwoladdako nga ngenda ne bba wange kati bwe twagenda nga tuyingira mu kasenge kaakati nga amugamba obulumi obuva kuono omukyala gw'ekizibu kati nga ngamba sooka oveewo nga nsooka nga nvaawo bye bamanyi bye baayogera kaakati omusajja bwe yajja n'agamba mbw alina byaŋŋambye naye nze sikkiriziganyiza nabyo era nze mugambye kimu ye dokita wange bw'aba obwo obulwadde asobola okubujjanjaba nze sirina buzibu ampa eddagala kati bwe nayingira munda omusajja n'agamba olinayo owooluganda lwo kati jjukira ssenga gwe nali nina nga yali okumpi nga sisobola naye nga mulamu wange yali mu vacation ng'ali ku university naye ng'ali mu holiday ne nagiyita vacation ng'ali mu holiday kati ne mugamba nina mulamu wange gwe neesiga n'agamba kale genda omuleete nze wendi mbalinze kati nga ngenda nga ndeeta mulamu wange nga mbuuza omwesiga nnyo nga ye nti mwesiga kati nga tuyingira munda ffenna ne mulamu wange kati nga mbuuza omanyi kigambo kumala ne mugamba okumala kyeki nambuuza wali otuuseeko ku ntikko byonna nga sibitegeera jjukira ye musajja asoose mu bulamu bwange kati oli mulamu wange ye yali abitegeera kati ye mu kubitegeera yagamba kimu nti zino ensonga zeetaagamu abakulu abatalinze nsiina bwe nyinza bimunyonyola kuba ye tabitegedde kati nga mugamba nti tujja kudda ku lwokutaano oba ku lwokusatu nga ssenga waali oba ku mmande nzige ne ssenga kaakati nangamba kaale naye enamba yange tukola appointment olumu mbeera mulago ate nga alina neddooli eddala gyakoleyo omukyalo kati nga ssenga amukubira ssenga bw'amala okumukubira ng'amugamba kale ng'amuwa olunaku n'essaawa nga tugendayo ng'amubuuza gwe ssenga woona omwana nti ye ng'amugamba omwana nno ekimulumya omugongo kozi dokita ali anzijanjabidde almost ndowooza emyezi gyalinganga 8 obulwadde butabukanga ngenda nga ngamba naye mwana muto ono akyali mwana muto yeetaaga omusajja ng'amutuusa ku ntikko ekisinga omulwaza buli waabeera n'omusajja neyeegatta naye n'atafulumya amazzi gali kati gajja geegatta agaluutu eri agaluutu eno nga geegatta gegamuleetera obuzibu buno naye yeetaaga omuntu kati awo ssenga lwabimanya emyaka nno gyetoole tulindoza myaka 5 gyali giweza emyaka 5 nga gigenda mu 5 awo naye nga obulamu bwenzize ntambuliramu naye nga sibagamba
kati senga naŋŋamba n'abimbuuza nga ne dokita waali nga naye byambuuza sibimanyi. Kwe kuŋŋamba buli wewegatta n'omusajja omu kutundula vanira olowooza amala ddakiika nga mmeka? Kati nze nabagamba 5. Nembagamba ndowooza eddakiika zibanga 5 kozi bwe mulwisaawo bwe tuba tulwana bulwanyi nga tulwana ogenda okulaba ng'amalidde mu bbanga nga ne vanira tamutundudde ate olumala taddamu. Kati olw'okuba nga twali wa dokita nekyo nekigamba senga ne mugamba nti oluusi bwe mulwisaawo nga mulwanyisa ayinza n'okugirira mu buliri kasita mulwisaawo naye bw'oba mwanguyiza ddakiika 5. Kasenga agamba mwana wange nga watomera kati ng'ate nze simanyi ngolonze mmanyi abasajja bonna bwe batyo. Kati nga tugenda tulumba omusajja tumwogere naye. Ekirungi kwolwo n'omusajja ali waka era twali twamuleseeyo waka. Kati nga tugendayo nga senga amugamba munnange abasajja tebabeera bwe bati ne bwe bati. Dokita amaze n'atugamba ate aŋŋambye ekizibu yakikugamba ekirwaza ono kye kino naye eddagala gye teri tugende tufune eddagala. Mwami Sozi n'abawuliriza omusajja yakambuwala yayomba yayogera bingi nnyo. Omusajja n'agaana. Kati omusajja odde yali alina obuyisa bw'obubi kati okubazzaako emabega katono. Maama wange omuto yafiirwa omwana. Lwafiirwa omwana nze saagenda kuziika. Senga n'aŋŋamba maama we yafiiriddwa omwana lwaki tetugenda ne tumukubagiza ne tugenda. Kati twagenda kawungezi essaawa zaalinga 10. Yagamba senga mbawadde essaawa emu. Essaawa emu bw'esukkawo temudda wano. Nga tumanyi byakusaaga. Mwami Sozi kwolwo twasula wabweru ne senga. Omusajja twakomawo ku ssaawa 2 ng'ennyumba agisibye yagaana tuggulira ate nga ndi ne senga. Okumanya oli omusajja yali mubi yalina effuga bbi nga mulimu n'ebbuba. Oba ali amanyi senga gy'antwala agenze kunfunira abasajja saamanyanga. Mwami Sozi nze nga sitambula siva waka nga n'abantu abandi okumpi abafamire yange sibalaba nga nenva waka ogwo nagwo musango gwa naggomola. Kaakati omusajja ng'akola ki? Ng'agaana. Ng'omusajja ayomba lwalitwalo lw'amaanyi nnyo era awo ne nnobamukko koze ensonyi yazifuula obusungu n'angoba. Kati Mwami Sozi mbadde nkyakugamba n'abawuliriza. Kati omusajja bwe yangoba senga n'awulira obusungu. Senga mukuuya obusungu n'agamba kyantugende nja kufunira omusajja omulala. Akasajja ke katamalaako keera ne kyekasobola ate tukagamba ekyokukola keeyombya bweyombya keekyankalanya. Basaze okugobanya tugende nja kufunira omusajja. Omwana agenda omuzaale omala omuzaala tumulabire ojja bba muwa abaana be. Gye bali abasajja bawasa n'okuwasa ng'olina abaana bajja kuwasa owone ennaku. Munnange nga ŋŋenda jjukira nali nno lubuto nga ŋŋenda olwo saagenda mu kyalo nasigala wa senga. Senga yaŋŋamba beera wano todda mu kyalo. Nembeerawo ebiseera bikyatuuka nzaala bulungi naye omwana yali munene nnyo era naye nalemererwa okugenda tuuka mu ddwaliro olw'ensonga ebintu byonna byali wa musajja. Twamukonkonanga olubuto olunuma n'agaana okutuwa ebintu era omwana okumuzaala nga tulinda ggulewo atuwa ebintu. Omwana namuzaalira ku kkubo era nga n'ebintu sibirina naye twafunayo obuntuntu obwangungu awo kozi buto baatabuka kiro era nga nzaala kiro. Twafunayo obuntuntu obwangungu obutandikirwako era tetwatuuka mu ddwaliro. Mpozi bwe mala okumuzaalira ku kkubo nagenda mu ddwaliro ne bankuba empiso ya tatanansi n'omwana kozi nali muzaalidde ku kkubo. Kati era bwe mala nadda wa senga. Senga enkeera n'agendayo kozi omwana namuzaala ku makya ssaawa nga 12 ne tugenda mu ddwaliro ne batugema ne tukomayo waka. Omwana ali mu condition nnungi nga nange ndi mu nnungi. Kati bwe tukomawo ewaka naggukira wa senga. Senga bwe zawera ssaawa nga 3 omusajja muzaali teyakoze ku olwo sijjukira bulungi. N'agendayo ne bamuwa ebintu n'agenda n'agula ensawo y'amanda n'agula enkota y'ettooke n'agula n'ebyenda era n'abireeta wa senga. Embeerawo awo
kati okuva olwo nga twatabukira ddala olwo butakkaanya ne butabukira ddala kati bwe mbeerawo awo ne mbeerayo wasenga senga n'akeera nga nanzijanjaba nanyiga bino banyiga bannakawere nga tannabagenda kukola n'akeera nanyiga n'alyoka agenda kati bwe yalabanga nga tajja kusobola ate nga waka tewali mukozi tewaliwo mwana muto ne wabaawo senga wange omulala eyajja n'ambeerako nanzijanjaba ng'akeera nanyiga kozi senga yali akola safari nga naye oluusi amala ennaku nga taliiwo ate nga talina muntu wakunzijanjaba ate kujjukirwa akagere twali twafunye obutakkaanya ew'omusajja nga senga tasobola kukkiriza ngende ewaabwe w'omusajja banzijanjabe kati munnange ng'omwana aweza omwezi gumu n'ekitundu nga nkyali wa senga ng'ate omusajja takomawo kwegayirira kati kwolwo nga senga nasooka n'agamba nange kennyini neŋŋaana neŋŋamba senga ono katemba nange mumukooye kyali mwana muto ekimbonyabonya sikiraba naye ekyavamu naŋŋamba munaali mwana muto ate abaana nabo bakyali bato abaana bo bajja batika babatwala e Rwanda sooka ogume amisozi ate olwo nga sidda ate wa musajja nga nzirayo ku mwezi gumu n'ekitundu ng'obulamu tubutambuza mpolampola naye era nga tukwatagana nga tetugwa mu nsonga ng'abafamire bo bazikoowa nozikoowa abafamire y'omusajja kati netubeerawo omwana n'aweza emyezi 7 ngera okukkaanya tewali kati ku mulundi guno ekyasinga otutabulamu emisozi tuddayo mu mbeera zaffe olwo tuzzeemu nteredde bulungi tuzzeemu okutundula vanira waffe naye mbabuulira amazima nga sityammwe nga ntya Katonda siina kye nanyumirwa mu eri ebbanga lyonna era twabeeranga mweyombeera kulwana nga mwamisozi n'abawuliza olwo nga atandise n'okunkuba nga nkubira ddala kamugamba nze okikulombonyabonya bubonyabonya bwentundwa nayo vanira nze erina kuziyitawo mba nfa bufi nnuma bulumwa lwaki tokola kye bakugamba akati neŋŋamba okulwananga n'omusajja ku mizigo neŋŋuma kaakole nga byakola kasita ssente azimpa neŋŋenda mu ddwaliro dokita nangamba kijja ku affectinga obulamu mbwo kati munnange nga tuddamu ng'era omugwengo guddamu n'endira kasanziramu bwentyo nzibikira ng'omusulo gujja ttondo nga gunnuma nzimba wansi mundira n'enzimba n'omugongo nga sikyasobola ng'ate ogujja guyitamu buyisi kwegamba ntamutteko zisobola kusitama sisobola kusituka era okuntwala mu ddwaliro bansitula busituzi kaakati ng'eyo embeera ngibeeramu bwentyo kati olusenga ali amaze okitegeerako n'agambako abazadde omwana nno yatomera omwana waffe yatomera talina ssanyu talina mirembe wadde naye simanyi kati senga ng'agamba kulo senga yamugamba olabye omusanga mwana muto yali teyeegattangako na muntu yenna singa wasanga bana abayaaye b'ekibuga singa akyaliwo wano kati ekyo omusajja nekimuyombya nekimunyiza n'omunyiza kati munnaye obulamu butambula tubutambuza ndwala omugongo bwe gunnuma bwe ngenda mu ddwaliro era n'obudde buno bwe bulwadde bwange kaakati lumu lwali lunaku lwa sande yakomyewo ekiro takola abeerawo ku makya kola yakomawo bw'aba akomyewo akoyebaka bwebase kozi ye ng'omuntu yali munafu nimbi okutundula vanira ng'ebisi byaliko ennyo nga guli gwanga muzimu ogumwambala obwambazi nekijja n'akikola kati kwolwo yakikola ku makya saafaayo kati bw'akikola ku makya lwali lwa sande bw'amala okikola ng'azuukuka ng'anaaba ng'agenda mu tawuni okugula enva kati nze nga nsigala mu buliri mwamisozi nga ndiko obulumi bannange nga mpulira nfa bannange abantu abali kuna bali babaddeko mu mukwano n'obeera n'omuntu ne mutundula vanira nga gwe wakatandika okufuna feeling ye n'akivaamu oba mumanyi obulumi obwo oba mubutegeera kwegamba otandise okunyumirwa omubiri gumaze hormones zonna buli kimu kisituse obwagazi obubeeraawo n'andekamu n'abundekamu obwagazi obwo yandeka nkaaba namaziga kuba twayongera ddala
kati nga nafuuka muntu wa kukaaba bukaabi nga mbeera nkaaba kati nembeera awo nenkaaba jjukira agenze mu tawuni kugula nva oluggi yaleka aluzizaako buza nze saasi tukagenda kuggalawo agereke nalindi nti hayi gye naliko nali waggulu nnyo nga n'obulumi nina bungi nnyo kati nze saavaako mu buliri nasigalamu mu buliri nga neebase kaakati entabo evaawa ekirowoozo simanyi kyajja kitya mu bwongo bwange bannange abawuliriza simanyi kozi nali sirina ssimu ate nga ne smartphone teziriyo ebiseera waliyo zino simu za taaki oba nga ne smart gye ziri naye nga tezinnakyaka nnyo kirabika nga waliyo zino zittaaki ng'ate tulina tv naye ng'ate siri ku dstv kubanga ebisuwani bize luvannyuma ebiddishi ebyaliwo byalinga bi dstv nga bamu tetulina busobozi bwabyo kale nze obusobozi bwaliwo naye yali teyakigula waka kati nga tulaba tv direct nga tugenda tupangisa firimu nenyimba bwe bityo nga ngenda nefuna mu firimu nendaba kati simanyi kirowoozo gye kyava ekyanzigira nti naye buno obulumi bwendiko sisobola kwekozesa like mbeeko kyenneekolako nze nzekka mbawulira amazima nali sirina ssimu nga ne buno buponi video baita buponi video sibumanyira nga sibulabangako kati ekirowoozo kyajja munansonyiwa bannange okwogera bino manyi waliwo bekigenda okukosa n'okuyisa obubi naye munsonyiwe kati bwe kyajja nenzuukuka kozi nali nkyali mu buliri nga nkyaliko obulumi buli nga sikwata ngalo zange nakyala nga ntandika masturbation n'okukitegeera nti masturbation nakitegeera luvannyuma nga ntandika kwekolako mikolo jjukira ennyumba nalesa sigigadde omusajja yagizizaako buza n'agenda yajja siwulira nga nakyala ndi bize neekolako mikolo omusajja yangwako nga simanyi kati ndi mukwekolako emikolo nga n'amaloboozi nfulumya kati ndoza ye yajja asooba nga yeebuuza oba ayogera naani ono oba ali mukwogera naani naye nga ndi mukweyogeza nzekka najja nga nsooba yangwako ndi bize ndi bwomu nankanga n'aboggola biki bino byokola teyalinda nakwogera nnyo olwali lwa sande ekirungi ne senga yali gyali ng'agenda ewa senga ng'amuyita yamuleeta litiriti senga yali alina ku ngoye ng'ayoza ng'amuleeta ng'ajja ng'amugamba bye mbadde nkola yayigadde obwenzi wampa omuwala omwenzi nnyo yayigadde obwenzi bino yabiyigira luddawa senka n'amubuuza omusanga si mwana muto mu butuufu yansanga ndi mwana muto ng'era ndi mbeerera naye mbabuulire simanyi gye kyava nfuna endowooza nkola ekintu ekyo kati ekyo we waviira ddala okubonaabona kwange obwenzi ne bufuuka obwenzi omusajja nandangira obwenzi bweba si mwenzi byeyabiyigira luddawa yatandisa atyo bikola senga n'amugamba gw'otasanze na musajja mulala ate twakugamba dda ebyo byonna bisuubira okubeerawo koze twakugamba dda oyiye eddagala naye kimukozeseza ekyo bulumi bubadde bulumi n'amugamba gwe embeera eyo togiyitangamu tomanyi oli kyawulira obwo bulumi bwe bumukozeseza ekyo kati nempulira ate nga ampeebudde nnyo koze mbadde n'okusomozebwa kwempitamu mu maka naye nga basenga sibagamba kati ate ayogedde n'ekyo ndi ansanze neekozesa nze kennyini n'engalo zange nga ndi bize nno manyi omuntu okusanga ngaoli bize nga nfa obulumi naye nga ekyo kyokka kyenyinza okukola kibeeko at least wekinzikakkanyaako olutalo nga lutandikirawo olw'amaanyi olwo ne bannayiba ne babimanya byonna bye mbadde nkola mu butuufu mbabuulira amazima gwe gwali omulundi gwange ogusoose okukikola naye ye mu kukyogera yalaga nti kirabika bulijjo mbadde nkikozesa naye kyansukkako obulumi bwansukkako naye era mu kunsukkako sirina kye nakolawo kozera at the end nagenda mu ddwaliro kati mu kugenda mu ddwaliro kwolwo dokita yaŋŋamba nze ngenda kusindika mulago bakuseneko amazzi
kati nze saakimanyi nagamba oba kyekinzikakkanya it's okay nange nenzikiriza naye nga simanyi bubi bukirimu nange nenzikiriza kati mu kukkiriza mulamu wange olwo yali azzeeyo e Kampala ate olwo sigendangako Kampala era gwe mulundi gwange ogwasooka ng'onaamukubira essimu omwami wange ng'amugamba oyo no bamusindise Mulago naye mbadde njagala ogende naye kozi baali bamukwano nnyo era balina enkolagana nga abooluganda nnyo era mulamu wange yajja nannona ku mmotoka ku takisi bwe yannona ne tugenda naga tugenda osule ojja genda enkya ne ŋŋenda n'ensula kati mu famire mulimu dokita n'asooka n'asoma ku ezo empapula ze bampadde kati n'agamba ono nti ono nga mwana muto ajja kugongobala okukeera omusenako amazzi n'amugamba kati olinga dokita yawandiseko dda komenti zonna olwo ngenze kunsenako mazzi Mulago nawandikako komenti zonna kakati n'abuuza mulamu wange onoomuyita otya n'amugamba mulamu wange n'amugamba ono omwana omuto ekimukeeza okumusenyako amazzi talina basajja tasobola kufunayo basajja abamumalira kino ekizibu oba n'abagamba mugende mukikole naye kibi bwe kiba nga tekisobola okumukakkanya kati mukikole naye kibi kaakati mulamu wange n'agenda ne ku mulala n'amugamba ekintu kyekimu n'agamba omanyi nkubuulire tetujja genda mu ddwaliro kuba tugenda mu ddwaliro biraga wakkiriza era bagenda kuwunzika amazzi bagakuseneko kozi kyekizibu ozibikidde wazibikira balina okugakusenako ate bakuzibukule n'enseke n'angamba naye ate ojja kikola tuddeyo emitiana era njogeddeyo kaakati tuddeyo dokita akole ki addemu akuwa eddagala nga bwe tuyiiya tugende tumusuubize nti ogenda funa omusajja kaakati nga tuddayo ng'era mpa eddagala liri erikkakkanya nga nzikakkana nga nzirayo ewaka bwe naddayo waka kwolwo naddayo ne mulamu wange n'agezaako okugamba mwannyina n'atabukira ddala mwamisozi n'abawuliriza ku olwo nennobera ddala nennoba n'abaana kati mulamu wange otwamala obbiga nagamba bw'aba aganye ngenda kufunira omulimu omuviire ogenda okole kozi nange bino mbikooyo okyali mwana muto kati bangoba ne mulamu wange waali nga ngamba tambula ogende nga ŋŋenda nayina sisita wange eyali omusomesa ng'alina essomero waali nga ye atudde ateredde jjukira nze saasoma sirina mulimu mulamu wange anfunidde omulimu e Kampala kati nga ngamba sisita wange omanyi banfunidde omulimu e Kampala genda nkole naye nsigalizaako n'abaana bange sisita wange yitafumbirwanga tazaalangako ate abaana bange baali bamwagala nnyo nga naye abaagala olwo nno omukulu atuuse okusoma kozi mujjukira mu space eri nazaalawo omwana eyafa eyali amuddako kati ono ng'amuddako ng'awezezza emyezi 9 oli yali atuuse okusoma era alina myaka 3 ndowooza n'emyezi egigwamu ate nga sisita wange musomesa kati n'atandika okusoma kati nze ne ŋŋenda e Kampala yali 2010 oyo ne ŋŋenda e Kampala yali 2010 nga mu mwana wange omuto ono ng'alina emyezi 11 era awezezza emyezi kozi namuzaala 29 mu Desemba nga 9 Desemba we namuzaala ne twawukana n'omusajja awo ndowooza mu Novemba yali mu myezi 11 ng'abulako katono okuweza omwaka naye ono ye yali awezezza ate emyaka 4 ye ng'asoma kati sisita wange nakkiriza obbasigaza mulamu wange nampa emitwalo 10 gyantandikwa namugamba bibyo ebintu kubaza omusajja yali mugagga ng'alina ssente ng'ebintu byonna wakaweebye nangamba bano abaana badde bamadde life ennungi tosobola batomeza life mbi mu ntandikwa katutandikirewo yampa actually emitwalo 15 nenjiwa sisita wange nagamba abaana baguliremu mata baguliremu amagi kuba kozi bino bye bamanyiira okulya yembeera gye bamanyiira mulamu wange naye yama nti ajja kubanga awa sisita wange obuyambi nga nange bwenkola nga sisita wange akkiriza okusigaza abaana ng'obufumbo mbuvaamu bwe ntyo kati bwe mbuvaamu sirina kye natwala nakwatamu byange n'engoye zange n'ez'abaana ebisigadde byonna ne mbireka ne ŋŋenda nanfunira omulimu ne ntandika okukola sisita wange n'abeera n'abaana
kati omusajja atandika okubuuliriza abaana gye bali, jjukira baali within naye nga loka distance. Mwami Sozi omusajja nga tabba baana, amala okuzuula we bali yagenda alimba sisita wange batwaleko mu saaluuni babasala enviiri, yali amanyi batwalako ka wiikendi n'abatwalako autu batwale ngenda bakomyawo. Kwolwo yabatwala yabakomyawo. Okuwugula zoono ogwokubiri bwe yakomawo teyabakomyawo. Ku luli ogwasooka lwe yabatwala n'abakubisa ebifaananyi n'abafumiza ebipapula like ebiringanga ndagamuntu, simanyi bwe babiyita ndagamuntu. Kati ku luno yakomawo amaze n'okubuukinga tiketi z'e Rwanda. Mwami Sozi lwe yakomawo ku Sande yaddako okunona abaana yabatwala butwazi Rwanda direct. Bw'amala batwala tewali yamanya sisita wange nebiri byonna byabangawo nga sisita wange taŋŋamba ndowooza nga talina bw'ayinza tandika kuŋŋamba. Ku luno abaana teyabalaba. Alinnya agenda mu ttawuni ew'omusajja ng'ennyumba si nsibe. Ng'agamba ennyumba nsibe olwo nga tutalina kyakuza nga alina okuŋŋamba. Bannayiba batuyambyeko bakonkonya ennyumba. Bagamba omusajja yettidde mu nnyumba n'abaana. Oba yadduka oba yalagawa. Nga tusirika omusajja amala wiiki nnamba nga taliiwo ng'akomawo. Nze nga nkyalya nga sisita wange mirembe gimuweddeeko. Tuyisizza ebirango tukoze buli kimu. Ng'akomawo bwe yakomawo yatuukira ku poliisi. Kozi yakoma bamubuuza mukazi musisita bazze wano banoonya abaana tebabalabako. Ng'olutalo alutula buto. Abaana bange bali ludda wanjagala abaana bange. Kyokka amaze wiiki nnamba ng'abuzeewo. Naye ng'abaana bwe yajja nabo ne bannayiba baabalaba. Ng'abaana bali Rwanda. Naye ebyo byonna okubeera Rwanda nga tetumanyi. Kaakati nga bankwata gye nali nkolera nga bandeeta nga bansiba. Omusajja yayogera ku poliisi. Juli Nafiirwa omwana n'agamba twasse omwana we nga twagala kumulya. Kozi tuludde okulya tetulya nnyama. Ku mulundi guno yansiba n'aŋŋamba tuli baava ewaffe. Nze ne famire yange twabbye abaana be tubasaddaake tufune obugagga. Poliisi yankwata n'ensiba ng'ensibira kubba abaana ne mbasaddaaka abange benzaala. Nga bankwata nga mbeera mu kkomera nga bwe bakola okunoonyereza. Bwe banoonyereza mulamu wange yabiyingiramu nnyo oli yenfunira omulimu. Ng'amala okukakasa nti abaana bali Rwanda. Ng'ayogerako nabo ng'ajja ku poliisi n'obujulizi obukakasa nti abaana omusajja yabatwala yennyini ye yabeetwalira bali Rwanda. Tugenda ku LC nga ne LC yamuwa ebipapula ebyo ne poliisi yamukonera mu sitampu. Poliisi yennyini yatambuza abaana ne balinnyisa bbaasi for security purpose baleme mukwata n'abaana abato nti abba abaana. Poliisi ye yamutambuza. Eyo yennyini ye yali ensiba. Byonna tumala obbizuula. Ne ku poliisi navaawo nga ndi ku prison nkola ndi musibe. Banoonyereza baagala baana. Twasaddaaka abaana nze ne famire yange ne muzeeyi wange bamukwatiddemu ne ssenga wange. Mwami Sozi n'abawuliriza byali biwanvu. Kati nze ngattagatta obulumi omusajja bwanzijja nkola obusungu ne bunneeyongera nnyo. First of all mu by'omukwana nnumya mbona obulumi bwe ndiko okuva obulamu bwange bwonna ndi ku ddagala lye simanyi erinzikakkanya obulumi naye nga simanyi oba li affecting obulamu bwange just nze nnoonya kubeerawo nsirisa. Ebyo byonna mbaddewo n'ensirika. Kati bamala by the way na fainting ne bampa n'ekitanda nafuna bamala kunkansolinga okumala like omwezi mulamba nze okutereera. Ngome kozi njagala nnyo abaana. Ate n'abaana gye bali batwala nga sigendangayo nga simanyi. Kati Mwami Sozi mu kubeemu akafaananyi nti nazaala wange ono bba wange yali omwana omuggalanda baali balongo nga be baggalanda. Naye nga omwami ebiseera yali mu myaka 40 plus. Naye kuba mu akafaananyi 40 plus nazaala olaba yenkanawa gwe baasuulidde abaana. Yali yalwala nga bamutemako n'akagalo ng'akozesa omukono gumu nga yalina abaana. Kati bwe bye byandwaza. Naye ne bamala ne bambuulira ne bagamba kasita abaana bali waabwe guma. Omulimu gwange gwali teguweddeewo. Ne baŋŋumiikiriza omukazi yali ansiimye yampa omulimu gye nali nkola. Nenzirayo yali afunye abakozi awo naye nga tebakola bulungi. Kati ono omulamu wange n'addamu n'ankonekitingayo nenzirayo
omulimu gwange nenkola kati nenkola ogw'omwezi gwali ogw'omwaka gwali gwa 2010 nga ggwako nenkola nembeerawo nga nkola jjukira sirina contact yanyuma contact eziwuliziganya n'abaana naye nga nkola nsevinga akasente kange nkola nsevinga akasente kange nga bwe nnyambako ne bato bange kozi waliwo yali ayingira university naye nga tewali busobozi ate nga nkola ate nga nze sikyalina mwana gwe ndabirira nga bwe mbayambako bwe nsevingako kati okyavaamu omutima ne gugaana oyo ku mulimu gwe ndira abasajja olwo nabivaako nkyalina obusungu wano byankoze ebyampisizaamu n'obulumi nga nfokasinze ku mulimu kati nga ngenda nnumba mulamu wange nga mugamba mulamu nkozewo akasente njagala ngende ndabe ku baana bange nangamba tugende tulaba omusajja ng'omusajja ate mukambwe nnyo abaana be mbeesonyiwe abaana bamaze okusettolinga abaana bamaze okutereera abaana bamaze n'okuyiga olulimi olwo omwaka guyisewo mulamba abaana bakola kibi gwali mwaka gumu n'ekitundu by the way gwali gumu n'ekitundu gwe bamaze e Rwanda kati ng'agaana nga mulamu wange agamba gwe tofaayo nze nja kuwa endagiriro nga mulamu nga n'otusajja tumuvaako nga neeyongerayo nga ngenda nga mulamu wange ampa endagiriro nga nsaza ebitambuliiso ebintambuza nga ngenda Rwanda nagenda gye ngenda tebammanyi ate nga tebansuubira mwami Sozi yampa endagiro nenjiteeka mu mutwe ekirungi olulimi nali ndumanyi baasi we yanteeka nenninya booda gye nalinnya ekirungi nga nawaka wennyini wendaga emanyiiwo nambuuza nangamba gwe nannyini baana namugamba nangamba naye ogenda tuukawo ogenda kugwawo pressure bw'oba olina pressure weetereeze kati ng'owa booda yalayika ava ku kyalo okwo kwennyini abaana bwe babeera ng'era abaana abamanyi nga ntwala kati mu kuntwala nga ntuusawo bulungi mwami Sozi nasanga omwana wange omukulu nga yamera kasooli mu kutu omanyi kasooli kukubwa mu kutu n'akumeramu n'afulumya n'omutunsi ng'omwana yazimba dda omwana yafuuka kala wa yero nazaala wange mukyala mukadde mwami Sozi nazirika n'abawuliriza nazirika ate nga yekka ye yali ammanyi kozi oli bamutwala wa myezi 11 nga tammanyi nga yanneerabira ono yekka nga yammanyi omwana olwandaba bw'ati n'akaaba amaziga kozi ye yali ammanyi yekka ye yali ammanyi yangamba mu Lunyarwanda maama ozze mamolaje oze okundaba nalalwaye ngiye gupfa nalalwaye ekigwali kyanguye mu gutwi ekigwali kiramera nansonyiwa okwogerawo Olunyarwanda angamba bantwala mu ddwaliro ne bigaana olwo omwana yali alina ndowooza agenda myaka nga 6 naye jjukira ye yali akyanzijjukira mwami Sozi nalaba omwana wange nakaaba banange nakaaba naye ng'abaana tebali mu mannya gange kusante bwe nali nninawo ngamba nazaala wange tutwale omwana mu ddwaliro ngamba nagezaako bigaanye naye omwana okumutuusa mu ddwaliro baali bangamba singa awazezaawo ennaku endala 3 abadde agenda kufa kamanga nyamba ng'omwana bamusirisa nga bamulongoosa nga kasooli bamuggyamu wetukomye nga omwana omu ku bali e Rwanda kasooli amumeze mu kutu mutwale ebigambo byange kubanga bwe nawulidde ekitundu kino nenziramu nencontactinga sister nga njagala nnyinnyonnyole ddala kiki kyategeeza bw'agamba nti omwana yamera kasooli mu kutu yakinnyonnyodde era kanti bannyonnyolere wano yagambye nti omwana bino bye twazanya kubanga nze bwe mba nzikira if I'm not mistaken nateekako ekijanjaalo mu kutu ne mu nnyindo kati ono bw'abanga yali azanyisa ekijanjaalo
kasooli mu kutu agenda n'agendayo ate ndowooza bayiwayo amazzi okwagala afulume n'amazzi bw'atyo. Ndowooza kasooli yatandika okuvunda okukakana ng'atandika okumera kubanga akukakasa nti mu ddwaliro tugenda biwa mu kitundu ekyokusatu. Mukwano, kasooli mu kutu kyewuunyisa. Tuddeyo mu nsonga ziringa 7 zentunuulidde mu kitundu kino ekyokubiri. Omutawaana oguli mu baagalana. Osanga omusajja nga akomplaininga ng'omukazi bw'atamuwa mmere kukkuta. Naye omusajja ono nga tabyogera wa mukazi we abyogerera eri. Ate nosanga n'omukazi nga yeekangabiriza ng'agamba nti nono omusajja takkuta bokkusinze muwe emmere mumala. Okuggyako ng'ate naawe oli mujega. Wahabu ekigambo kyo tugenda tukiwamba mpola mpola. Okuggyako ng'oli mujega. Ono bw'akugamba nti nze emmere gy'ompa tenzikusa. Then kitegeere nti goyinza banga gwolowooza nti ogaba nnyingi. Oba kitagisa kudabolinga. Ono akugambye nti takkuta. Kakati ngezesezza ku kino kya byakulya. Naye osanga ebintu mu maka ng'omuntu omu si mumativu olw'ekintu ekimu nenga n'okukyogerako takyogerako. Kani wabeerawo omutawaana ogwokubiri. Ate ono nga ye ng'ono n'okukyogerako akyogerako naye ng'oli alinga amugamba nti si kituufu. Kati ono akugambye kiringa omuntu okugamba nti naye mukwano gwange mukimanyi nti abantu abasinga bafuluuta. Naye mbuuza abantu bameka abakimanyi nti bafuluuta? Era ani abaye afuluuta n'amanya nti leero ekiro kya leero nafuluuse? Naye oli akugamba nti mukwano gwange ofuluuta. Twala eri nfuluutira wa? Kakati gwe ne bw'onoowakana ono ye mujulizi okuggyako ng'osazeewo mu buusabuusa. Oyagala akutege vidiyo, bakutege rikooda, era ne rikooda ojja giwakana okuggyako nga vidiyo. Ate vidiyo ate kubanga waliwo okusemberera kubanga bayinza okugamba nti baakuteze butezi. Kyengezaako okutegeeza kye kino. Tucreating environment abantu we basobola okwogerera naye tebajja kwogera nga tebawulirizibwa. Kati oli akugambye nti mukwano mugenze n'ew'omusawo nti ono ekimutawaanya ensonga tezigguka. Mugenda okugamba nti mutuuke ku kasozi ekibuli oba eri Odi Kampala oba kasozi Lubaga kasozi Namirembe. Munno bwe mugenda omuleke eno wansi tatuukayo eri waggulu ku kasozi ku top yaawo. Kati ng'ogamba mbu ate bwenzi bwe. Bw'ofuna omukisa n'enkugamba ogwo mukisa. Bw'otateekawo platform, bw'otateekawo mirembe mwenneeyabiza, njala kukakasa nfiirwa naye ofiirwa nnyo. Kakati tutandika okulaba ekiva mu bino. Onagyemu endwadde. Abange obutatuuka ku kasozi Lubaga mulabye bwe bivaamu endwadde. Naye eri abantu abutabuuza na ku munne mutambudde emyaka 10 munno mwewerekedde naye omuntu omubuuzanga nako nti wowe nze ze nga nkwerekera tutambudde nga ffembi nze okutuusa omperekera bulungi n'entuuka bulungi nnyo. Nondekanga n'ennyumba nnyingidde n'okweggalira n'eggalira. Naye waye gwe bw'oba ogenze otuuka oba just. Bino tolinda na muntu kukugamba ne tuteekewo embeera nga gwe obuuza. Era omukyala omufumbi omulungi atera okubuuza omwami nanga mwami kiki ekinyeebwa kyekyoba oyaga wayi kinyeebwa kibadde kisufu tungezeemu okujjako kyensaba nti kino kyayiseemuko ku muliro. Wabeerawo okwogerezeganya okwo. Ebizibu bye ebitukuba mu nsi waliwo ebizibu ebijja otukuba ng'onayinza obutakugamba nti nayenze. Naye ng'ate wakati eno mu kwogera bye mwogera bimuleetera obutagenda mu bwenzi. Omukyala ayagala omwami okumuwa ku ssente naye tayogera. Omuntu mutuuleze mwogere mweswetaati naye nakyegamba. Entera okulaba ng'obaala akavanga ttaano ojja nono ziba bbando oli mu miliyoni 10 naye nga nti obaana mpaayo ezzike. Nange enyumirwa ngo nkasuseeyo kekyebiri. Nange ndi mukyala twagala okuweebwa. Kirina engeri gye kisitula vibe n'olaba nga neebuga mu ffumbiro naye ng'amaanyi ga mitwalo 2 kinyaanyanya kyekyaleese ettagali. Speak. Kati nze ndowooza nti tuve ku mutendera ogw'okwemulugunya nga tetwayogedde nga tulowooza nti bali be tugamba bamanyi balina actual sense nga tebamanyi. Tutuuke ku level ey'okuba ng'ogamba nti owaayi ne gwe nakakugamba emirundi emeka. N'osuubiza nti onompayo ku ssente
mpayo ku ssente. Oli ayinza obanga ajja kubuuza nti sente ogenda kwetaaga zaaki. Kimugambe oba olumu tombuuza nakumbuuza. Kubanga bw'obanga ompadde emitwalo 5 oba ompadde 10 si kyekyamanyi nti oguze ompadde amabaati 10 ng'osuubira nti ngenda kugulako mabaati nzimbe gy'otamanyi. No. Olumu mpaayo buwi nga bebi zikubeeremu. Naye kijja kubeerawo nga waliwo okwogera tine mwami wange gulanga oswala nemba nga wardrobe yange mulimu egomesi 5 tekuliiko yadde ekitambaala kyo. Nti oba oswale bw'olaba nga nguze kale gwe n'oleeta emidalizo nti mukwano ennemba nenga tupeya z'engato 30 nga tekuliiko yadde ezizo wadde sandozi ez'omu nnyumba. Igulanga mwami wange kikulabisa. Byenjogera tugenda kwongera bizuula obukulu bwabyo mu kitundu ekiddako ekyokusatu ekyokuna. Ndoza story negenda kugwera ku bitundu biringa 5. Bannange tuyiga okwogera n'ate naffe nga tetunaba kulinda bano batugambe olumu twagala okuliiza feedback. Abantu bonna nga tutaddewo business zaffe twagala okuwulira ba customer kye batwogerako. Twagala okufuna feedback gye bali service ddala ze tubawazeezo. N'emikwano gyange abaagalwa kino kituteeka mu katyabaga. Ekyokubiri, omusajja ono newankubadde famire yamukaka sister ne red flag babadde basobola okuzirabako. Omusajja bw'okyala ewa mukoddomiwo oba ne mubaako gye mulaga n'abagamba mbawadde essaawa emu bweggwako temudda. Senga w'omuwala n'ogenda muwalawo gye yafumbirwa mukoddomi wammwe n'akugamba nga mulina gye mulaga n'abagamba mbawadde essaawa emu bweggwako nga temunnadda temudda. Kati ekyo tekyawukana na kyakubanga nazaala wange akyaddeko wano ne baŋŋamba nti kakati balina bwe bagenda okuziika bwe balina omulwadde bwe bagenda okulaba erubaga ne mbagamba nti okugenda mugenda nenze bwe ziwera ssaawa 2 nga temunnadda temudda. Bannange tekyawukana. Era nkubulire obyo mu mbeera eyo teweetaaga kubuuza nnyo muwalawo bwe bamuyisa. Nedda. Kino kirabikirako n'obadde abaasazeewo okubakisa ebintu bingi. Nzikiriza nti obeera ofunye ekifaananyi era bw'oddayo muba musaana okutuula bategeere nti abange mwana muwala gye mwamusindika ali ku ntujjo. Senga wano waliwo endabye nga bimulemeredde era kakana avudde mu mbeera akayise kasajja akalangidde akavumye naye nga bino oluusi omuwala ali yabiraba nga tajja kusobola muntu gwagera naye. Omuwala yali mu early 20s, omusajja nga ali mu almost late 50s. Age difference etuuka okuba nga ekola half. Bwe yalaba abantu mu nnyumba alina gwe yalowooza nti ndowooza gwe bandeetedde ne kibeera opposite nnyo ng'oli mukulu ne mulyoka mumulimba ne mugamba nti muto yakula bukuzi bubi. Kati mutandise okulaba obukulu bw'omusajja nga nsonga egenze wala. N'olwekyo ndaba obuzibu obulala omwana obuwala omukyala omufumbo watuuka okukolera masturbation. Kazi abasajja bagamba kabaka sabbuuni abakyala kataapwe. Omusajja ategeera. Kakati nze nkuba akafaananyi kale nga yenze. Kakati nsanga omukyala wange ali mu masturbation. Katwogere nga abantu abakulu. Nga ekikola kwekomoka nga obukanzi n'ogenda nga omulaala asanga bwali omwenzi bwali n'emize. Really? Omusajja walonze ebintu ebimu nga nti ano byogera mu bantu kubanga bw'omala okubibagamba vaawo musajja naye kasita obakuba omugongo badugamba owayi mumuwulidde kati ebyayogeramu ki? Oli bw'aba yagenze mu masturbation ono yabadde luddawa? Ebintu ebimu bituswaza buswaza nga tubyogera. Gwe kenyini ng'osaana kwebereramu sebe eyo sigino. Abaami tubuuza abakyala ntiwe bwenzijula okukuta. Kyewuunyisa n'ekyo omusajja okukanga omukyala kyabutumbaavu nnyo kyabujega nnyo. Bannange tulabye omwami ng'abba abaana bano okubatwala e Rwanda era nenebuuza nti security poliisi omusajja watuukira okubanga ajjawo abaana
okubatwala kuba nsuubira nti omwana abaana okutuuka okubasomosa booda erosete kubanga ekimanyiiko oluusi baddiso bakimanyiiko kyemanesotya kimanyiiko poliisi y'ekitundu ekimanyiiko olina ebipapula byogenda okutambula nabyo ebikubakinga ate wateeka okubanga waliwo ne consent ey'amaama kino nga kirabikako nga kikwatikako tugenda kwongera obitegeera mu kitundu ekyokusatu naye ngaekyo kyo kyewuunyisa nnyo nnyini ddala ye ate nedda wano bw'olaba poliisi ye kavuyo poliisi ye kavuyo saagala kuteeka politics mu love story wetukomye ku nsonga za kasooli kubanga byonna obiwulidde naye ekitundu ekyokusatu ekitundu ekyokuna ekitundu ekyokutaano abakyala nkizeemu abakyala abaana abobuwala ng'oli mu bufumbo n'okwata ekigere n'okiteeka eno ekira n'okiteeka eno bamikwano mukkirize mukole olugambo tujja ddugumira tujja bayambako okulukendeeza kubanga okulugjawo kiyinza obutaba kyangu nammwe mukkirize obwenzi mu bujjanjabe obwenzi mulwanagane nabwo nga temulwanagana bwenzi mummwe nga mulwanagana n'obwenzi mufa abasajja nze kino nkyogera nga sozi so don't quote any other person kino kiteeke ku mutwe gwange nze nanditeesezza nti abaami kabaweebuuke olw'obwenzi abakyala basigalemu ak'obuntu nga tebaweebuuse lwa bwenzi kubanga omukyala omwenzi bw'aweebuuka kiwaawaaza nnyo amatu kyekiringa omusajja ow'olugambo tunaatandikira wano omwagalwa katonda affe mu linnya ly'omwana wa yesu n'okuteesako omwoyo mutukuvu tukwebaza kuba ng'otuwa omukisa okuwulira ebigambo bino bigambo byakulabula bigambo byakututangira bigambo byakutulengeza mu bye tulabikanga bye tuba layikira okugwamu abaabigwamu ne bajja ne batugamba nti owange ow'emasagga omaguka namaguka naye natomera kale ttakubigere byebigambo byetukwebaliza kubanga otwadde omukisa okubiwulira tukkiriza obutabireka wano buli omu abeeko kyayiga ffenna tubeeko kye twetwalira okuva mu bigambo bino eri abaami n'abakyala buli omu alina obuvunaanyizibwa buli omu alina kyayinza okuyiga mu story eno ekisa kyo kitubeerera kitukuume okutuusa mu kuyiga okwenkya beera sisita oyo alina okuyaayana kwe beera brother oyo alina okuyaayana kwe nze sikumanyi but between you and that person oli sure nti otegeera bye yeetaaga n'okusinga bw'abitegeera ekisa kyo kimukomeko ekisa kyo kimusanyuse ekisa kyo kimusitule ekisa kyo kimuwanguzise ate bw'amala okuwangula ajjukire gy'avudde nti abadde katonda akomewo gy'olina okwebaza ogulumizibwa era obwekitibwa katonda waffe mu kristo yesu mukama waffe tusabya ndi all say amen.